the nightclub, people are going, the discos, the other church in Yanakasiri. Omusajja oyo ndowooza mumuwulidde byonna by'ayogedde. Atulaze nti ye si dikiteeta, abantu balina emirembe, abantu bagenda mu Bivuru, abantu basula basaba, abantu bakola bye baagala. Kubanga yabawa olukusa lw'okukola ebyo. Mbaye njagala kubuuza omuzeeyi oyo. Yawa Bannayuganda eddembe lyabwe ery'okugenda okusaba. Bwe yali Tonajja, ani yali yawera okusaba mu ggwanga Uganda? Njagala kubuuza muzeeyi Museveni. Bwe yali Tonajja mu buyinza bw'eggwanga Uganda, ani yali yawera okusaba mu ggwanga Uganda? Bwe yali Tonajja mu buyinza bw'eggwanga Uganda, ani yali yawera nti abantu tebalina ddembe lyabwe ligenda mu Bivuru? Ani yali yabijjawo nga ye yabikomyawo naawe abantu eddembe ly'okubeera mu Bivuru? Muzeeyi Museveni alina ekintu kyakola Bannayuganda, okitegeera, aba oppressinga n'abanyigiriza n'abajjako eddembe mu byenfuna n'abajjako eddembe ly'okweyogerera n'abateekamu okutya mu mitima. Kati omuntu bw'awulira ng'ali frustrated, ng'awulira takyayina kussa, agendako mu Bivuru anyumirwe, obudde buyitewo bugende afune ku tulo. Abatasobola genda mu Bivuru bagenda mu makanisa ne basulayo. People they are stressed, people they are oppressed, they are living in hell. Baba basuubira buyambi mu makanisa, mwaga amakanisa g'ekifere gye baba basuubira obuyambi. Baba balowooza bambi bagendagenda bafune ebyamagero, bafune emikisa, because they are poor. Abaavuwazizza, aba oppressinze, abamye freedom, kati muddukira mu makanisa. Eryo lyayita eddembe. Muzeeyi Museveni eddembe lyayogerako, gwe ng'ogenze n'osula mu kkanisa ne bw'osiiba nga tolina ky'okoze, azironga aze osuze mu kkanisa, azironga aze ogenze osuze mu Bivuru. Ndowooza mulaba muzeeyi Museveni w'abalevolinze Bannayuganda nti eddembe lye yabawa lyokka lye mukkirizibwa okupracticinga lya kusula mu Bivuru na kusula mu makanisa nga muleekaana. That's how wabaagala. That's where exactly muzeeyi Museveni wayagala Bannayuganda, so that he can rule and extend his dynasty and dictatorial rule. Mubadde mukimanyi nti mu Uganda saawa zino tuli under martial law. Naye martial gye basiigako akazigo, they have sugar-coated it. You cannot even get it well when you don't have brain. Bw'oba toyina magezi tosobola kitegeera nti mu Uganda we are under martial law. Tuli mu mbeera ya kijaasi, bino bagamba simanya kooti, simanya parliament, simanya democracy. Which democracy nga you don't even have freedom of expression? Nga you don't even have freedom of speech. Muzeeyi Museveni, Ugandans, we don't have freedom of going to churches and Bivuru. We want freedom of working. We want freedom of freedom of Banange, this man, Muzeeyi Museveni. Please stop fooling Ugandans, Muzeeyi Museveni. We are really tired of you guys. Tubakoye. You have fooled us for decades. Bannayuganda twetaaga eddembe ly'ebyenfuna. Bannayuganda twetaaga eddembe ly'okkola. We don't have freedom in working. Tetulina ddembe lya kkola. Embeera y'okkola mu Uganda is not balanced. Abamu bawa emisolo abalala tebagiwa. That is the freedom we want. We want freedom of expression. The citizen twagala eddembe lyaffe naffe twesalirewo, so that we can speak and our voice can be heard for those so-called leaders. But not the leaders to speak and we citizens to listen, but for them they cannot even listen to the citizen. That is not the peace we want. Eryo si eddembe lye twagala muzeeyi Museveni. Muzeeyi Museveni, Bannayuganda twagala eddembe ly'okwesalirawo. Twagala eddembe ery'okwesalirawo naffe tumanye nti yes, we are kwegamba tufugibwa oba tukulemberwa mu mbeera gye twagala tukulemberwemu. That's the freedom we want. Twagala eddembe ly'okwerondera, so that we can choose abantu betwagala batukulembere. That is the freedom we want. Twagala eddembe ly'okwogera, to speak what is hurting us. That's what we want, Muzeeyi Museveni. Stop this telling us we have peace. Which peace?
emirembe ani yalagijjewo? It's you. Gwe yalagjewo emirembe kubanga gwe yalaleetawo genocide mu ggwanga Uganda. Kwegamba gwe tulabiramu eyo level kasita tugenda mu makanisa, we are stressed, we are depressed, we don't have anything to eat, we have to go to churches and pray for miracles. That is the peace you have given Ugandans begging. They are stressed, they are oppressed, they don't have anywhere to go to feel free, to feel happy. That's why they are going to those Bivuru every day. But Ugandans, we are really oppressed. What kind of peace are you talking about, Museveni? Like, seriously, this man. Owuliriza omuzeeyi ono n'owulira nga mbutuufu n'obwongo bunoba. Owuliriza statement z'akola yatudimayininga n'atuteeka ku level ye wansi nti eddembe lye yatuwa lya just genda mu makanisa nagenda mu Bivuru. We musituka nti you must stop corruption. That's how you can be killed because you are violating eddembe. When Ugandans wake up and say stop corruption, we are moving to parliament, that's when you are violating eddembe Muzeeyi Museveni lye yabaleetera. Aho boy oyonoonye eddembe kubanga oyogedde ku corruption. Kubanga oyogedde kugenda ku parliament obulira ababaka parliament mu stopping corruption. Aho boy oyonoonye eddembe. Eddembe ye lyalaba gwe genda ku kyaki siiba yosula yogenda Bivuru nywa omwenge tamiira gwa ku kubo. That is okay. That is the peace he want in you. Newe ogezaako kugamba nti Muzeeyi Museveni mbutuufu otufuze bubi genda. You don't have even that right. Awo toyinaawo ddembe. Awo boogenda bugenzi mu kkomera direct. Muzeeyi Museveni, what really do you want for Ugandans?